Kubadde kusanyukana kudigidanga abantu abasusse emyaka 5 bejjukanya n'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe bayiseemu okutuuka we bali. Omukolo guno gwetabiddwako abantu bangi nga bakulembeddwamu eyali Katikkiro wa Uganda Professor Apollo Nsibambi ne mukyala we Esther Nsibambi eyali akulira akakiiko k'ebyettaka mu ggwanga Mayanja Nkanji, ssaako abayimbi ab'edda nga bakulemberwamu ekibiina kya Frigo ne Dan Mugula. Abayimbi okuli Hajara Namale, Andrew Kyambadde, Dan Mugula, Afrigo n'abalala basanyusizaamu bannaabwe. Obwedda abanyumirwa basituka ne banyeenyamu ku gali b'enjole. Katino kyensaba mama mulimo wefiirize. Abamu obwedda banyumiza bannaabwe ebintu bye bayiseemu okutuuka we bali n'ebyo bye batasobola kwerabira mu bulamu bwabwe. Mu kuyimba okwo munnange wamala bwe yandabira namuweerezako ku kadongo n'asamba akadongo nekwata ettaka nemuweereza n'akasukayo ekiyumba kyaffe nekiggwera ne tukiyingira. Nsibambi asabye abasika okufaayo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe omuli okusomesa abaana be babeera babalekedde. When people die, their relatives lack enough knowledge to speak about them. Ate libadde ssanyu jjerere nga bafumbo Edward ne mukyala we Robin Adamulira bajaguza okweza emyaka 5 mu bufumbo bwabwe era nga Reverend Stephen Kabenge okuva ku St. Paul's Church of Uganda kulambira mu bulabirizi bw'e Namirembe yakulembeddemu okusaba. Reverend Kabenge yeebazizza abafumbo bano olw'okukuumagana. Ekigambo kino amaka oba obufumbo mu ngero kinyweza kubanga tekitegeeza nti bw'ofuna omukyalo oba omwami alina kukola by'oyagala 100 ku 100. Damulira ategeezezza nti awulira essanyu lingi kubanga atuuse ku myaka gino ne mukyala we era nti bubadde bugumiikiriza na kwagalana. Ekituyambye okutuuka ku myaka gino ata okwagalana n'obugumiikiriza. Robin Adamulira ategeezezza nti yafumbirwa nga bwa myaka mito ddala wabula nga yeebaza omwami we okuba nga tamulekeredde mu mbeera yonna. Era abantu bonna bamugenza okukitegeera nga bamanyi bawulira nti ndibaaba n'oli baaba. Mutebi Sulaiman ne Ismail Nsubuga be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.